Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obango tuwuliriza kutegeeza nti webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Amawulire agava mu ggwanga erya Germany bavudde ne ba breaking silent kwebyo ebigoyo byogerwa ebigambibwa nti no bo bagenda maaso n'okusupportinga obuguruupu omu ku bwagala okuyikira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okugijjako obukulembeze bwayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi gwe atanaatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo. Abali mu diaspora emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Jjukira nti nno entabwe eva kubanga ambassador wa embassy ya Uganda ya Germany yagenda mu maaso n'okusinkana omukulembeze ku kitebe kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne babaako ebyamakulu bye baawayaamu okusinziira ku kigenda mu maaso mu ggwanga. Teri yamanyi biki bye baawaya, nsonga ki ze baayogerako, wabula n'ensonga lwaki baagendayo nga diplomatic yenna asobola okuba nga akyalira ku ebiina ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu Uganda kubanga ye babeera ba diplomatic ebiseera ebisinga ba investors mu ggwanga lyaffe. Naye kino nno kyazaalakalanya myera oluvannyuma lwa Muhoozi okulumiriza ambassador wa Germany okubanga yeegatta n'ebiguruupu ebiva mu kibiina kya National Unity Platform okusobola okulaba nga bagenda maaso n'okuyekera eggwanga erya Uganda. Ebyo nno ng'obitadde ku bbali tebyandikoze nnyo nsonga, naye lwaki Germany etuuka ekiseera okuvaayo mu nsonga nga zino? Lwa nsonga nti Germany yalabye ng'eri concerned n'ebigenda mu maaso n'okuba nga babirumiriza. Jjukira nti batuuse ne ku extent esazaamu diplomatic ties mu military sectors wakati w'eggwanga erya Germany saako ne UPDF. Kino nno kyabakubye wala era olunaku olw'eggulo baavuddeyo mu ggwanga erya Germany mu kibuga Berlin nga bayita mu Minister of Internal Affairs wa Germany yavuddeyo ne yeegaana ebyogerwa UPDF mbu bamenye covenant eya Vienna settlement eyakolebwa myaka emikadde ebalina nene etteeka eryasayiningibwa likugira diplomatic yenna mu ggwanga lyonna kasita abeera ng'ali ku embassy obuteenyigira mu nsonga za byabufuzi eziri mu ggwanga saako n'okwenyigira mu ngeri yonna eragako side mu gavumenti oba mu ggwanga eryo lyabeera alimu. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna Muhoozi yagenda mu maaso n'okutiisatiisa ba diplomatic bano n'agamba agenda bakwata oba basibe sinakiini obagoba mu nsi yaabwe eya Uganda. Newankubadde bangi boogedde ku issue eno, omuli ne Andrew Mwenda buli muntu yabyogeddenga mu ngeri gy'ayagaddemu. Yagambye nti no Uganda erina constitution yaayo, so tetwetaaga kutambulira ku foreign policies ku constitution ze zeebunaayira kubanga ffe tukyaliwo mabega nnyo ate Germany ekulaakulanya ensi eri waggulu. Wabula ambassador yazzeemu Mwenda nga mugamba nti sigaanye muyina constitution era ezo constitution ze mwakola zetwagala mubeere nga mutambulirako ez'okukuuma eddembe ly'obuntu. Tosobola kuŋŋamba nti no mu constitution yammwe mulimu okuwamba, mulimu okucunya, mulimu okubuzaawo. Era ambassador ono yasabye nnyo Mwenda amumatize nti oba mwebiri era nga biririgo mu ssemateeka waabwe kubanga agamba yes mwakola ssemateeka wammwe era gwe twagala mugoberere engeri gye mulina okukwatamu bannayuganda bannansi bammwe nga mubawo eddembe eyo lye basaanidde okubeera nalyo. Newankubadde eyo byabadde awo ye General Muhoozi Kayingo aba yasigadde yeewera nkolokooto ng'agamba nga waagenda okubanga asuspendinga ambassador wa Germany okuva mu Uganda era n'agamba nti kwegamba tekyabadde kya makulu nnyo oba kyabadde kisabuswavu okulaba ambassador ng'asisinkanye ekibiina kya National Unity Platform ekigenda mu maaso n'okuyekera gavumenti ya kitaawe bo baayita abayeekera era bagenze mu maaso n'okulebolinga ekibiina kya National Unity Platform nga bagamba it's not just a political party wabula ka group akagenda mu maaso n'okufujjirira n'okudeployinga abaana abato ne kabateeka mu nsonga z'okubanga baagala okuyekera eggwanga erya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era Muhoozi n'adikirayinga Bobi Wine nga omutujju nga omuyeekera
ali mu ggwanga erya Uganda ayagala okuggyako kitaawe entebe ye ey'obukulembeze. Ebyo nga byonna biri awo. Ebyalabiddwa ku makya g'olwaleero, information eyafulumye yalaze nga General Muhoozi Kainerugaba azzeemu okwetonda nga yeetondera anko we naye nga yeetondera ku behalf of European Union saako ne embassy ya Germany ku ebyo ebyokugenda mu maaso n'okubatiisatiisa nga waagenda obbakwata nga waagenda obbasiba. Wabula kino Muhoozi Kainerugaba yakikoze nga tamanyi bunene bwakyo bwe kirimu, wabula yazuukusizza buzuukusa ba Westerners okumanya embeera Uganda gyetambuliramu, okumanya n'amazima byonna byonna bannayuganda badde bayitamu nga batuntuzibwa, emisango gyonna gye babasalira bituufu si bituufu, nabo bagenze mu maaso n'okukola ki n'okukiyitamu. Wabula kye mutaategedde nti ate diplomatic ties zigenda kuttattanyizibwa, omusa ne trade saako ne investments ezigenda mu maaso mu Uganda nga ziva ku side eri eya Germany, olw'ensonga nti nno General Muhoozi Kainerugaba yandibanga yasusse we yandikomye. Era abasajja newankubadde tebayogedde bigambo bingi nga batuukiridde General Salim Saleh bagenze mu maaso n'okutwalayo ensonga yaabwe nga balaga nga bali frustrated ku bigenda mu maaso ne Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Kaguta Museveni okubanga agenda mu maaso n'okubatiisatiisa, okubanga ateekawo embeera n'abasuubiza nga wagenda obadipotinga abazze mu ggwanga lyabwe. Eyo nno yabadde ensobi y'amaanyi ndowooza era General Muhoozi Kainerugaba mu kusinga okwetonderamu Salim Saleh yandibadde agenda maaso n'okwetonderamu European Union saako ne ambassador wa Germany mu nsonga ezitaagenze bulungi mu ebyo ebikyamu. Bajjukira Muhoozi ennaku zino yeegumbulidde omutwe omuze ogw'okutwitinga ng'agenda maaso n'okuteeka posi yonna ne gy'aba ayagala ku mukutu gwe ogwa Twitter nga tamanyi how effective can be or it can lead to this country. Naye ebyo byonna byonna tujja kuba nga tubimanyira mpola mpola ffe tugende mu maaso na kubanja rights zaffe saako na nkulaakulana n'enkyukakyuka mu bitundu byaffe. Oli ku Yogi Updates ku badde osinza obbanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo nage gwatanatwegattako okirire wansi wadde ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga naawe otwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.